Gwe baatuusaako buliisa maanyi mwina Masaawo ng'ate annyonnyola fulufiga naye mwina ng'ate annyonnyola siriimu ali e Dubai omukulembeze w'eggwanga naye ate amaze okutuuka mu kisaawe e Kololo Rape naye mwina Masaawo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Anti Kaduuka munnanga amayimba ate gamubyeko miliyoni 4 era nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tuyisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano gwe wenna ayagala okulanga business bannange wano ku Sylvia News Extra tulangira ddala business era ng'ennamba weeri awo ku WhatsApp bwentyo nkutandise n'omukulembeze w'eggwanga His Excellent Yoweri Kaguta Museveni ate munnange bw'atyo bw'alabiseeko ng'atuuka ku kisaawe e Kololo ate okwetaba mu kusoma bajeti y'omwaka 2024 kale wama atuukiddewo mu vibe nga woolabaawo kale katusabe munnange ate ebintu bireme kubeera bibi baleme bikanda nnyo okubiteeka nnyo waggulu munnange omanyi ekonomi ennaku zino kyetukola bantu bange kyo kikabuka era kuba munnange abantu balina ssente zaabwe ogamba nasuze wabula togamba twasuze waliyo abantu abaziina naye ate era nga n'abataziina gye bali mukwano nga nabo bakaabira ddala kale bwenkongerayo ewa Anti Kaduuka gano nno mawulire gannaku nnyo nnyini ddala eri bannaffe baana bawala bankuba kyeyo abayitibwa bakadama munnange baweereza Anti Kaduuka ssente abakolera bizinensi naye munnange olunaku lw'ejjo Anti Kaduuka yazze ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo ng'agamba mbu amayembe gamubyeko miliyoni 4 weddu kale bannange musaasire ssente z'abaana bawala bakadama bannaye kubanga bazifunira mbuzibu ne baba nammwe mayembe mmwe temuweena mazima ne muba miliyoni 4 kati omukazi ye Anti Kaduuka ddala mbutuufu akola atya kati omusango gusingaani gusinga mayembe gusinga Anti Kaduuka oba gusinga bano abasindikira ssente Anti Kaduuka kale wetuli bwenkuzaako eno ewa Ruwilight munnange amaze akabanga ng'ajja atugamba nti omusajja yamukwata ng'akyali muto era bangi nnyo ne batandika n'okumuvuma olw'okuba yavaayo n'ayogera amazima naye muyina maaso wano ng'agamba nti omusajja eyamukwata ng'akyali muto yatandise okumutiisatiisa nga bw'agenda okumusiba kyokka mukazi watte alina obulumi ku mutima manyi ono omusajja Douglas Idirisa Lubega akwata abaana abato era yakakwata abaana 3 abato okitegeera yakakwata abaana 3 abato. Then even those people who come out and say mbusimanye naye yali muto myaka 2 plus ogamba yali muto. Idris was not young, he's in his 40s. Mukwasi w'abaana naye ssebo yabaddeeyo kyali bwe yaze mu inbox n'angamba mbu ssebo ali eri agamba abantu mbu baakusirisa wali ne bakugamba mbu bagenda kukusiba lwaki oyogera ebya bulimba mbu simanya ne bantiisatiisa ne bantwala mu kkomera lwakuba tebaabiraga mbu bansirise. Abagamba buli wennaafuna obudde nja kuvaayo nzijukize eggwanga nti Idirisa Lubega mukwasi w'abaana abato amabujje. So ebyo byajja agamba bakyalibe nti nedda oyo mula twamusirisa yali ayogera amazima. Muntu ki gw'oyinza osirisa ng'avuddeyo n'agamba oli rapist wakwata omwana ku myaka 6 nze nsirikenze singirangako mukomera obulamu bwange bwonna naye n'ensonga we naabe ejja kunyingiza mukomera I'm willing to enter for as long as I'm saving many. Omuntu gwe batakwatangako omukazi gwe batakwatangako pray so much in your life so that ekintu ekyo tekikutuukako. Ddala abaana bekituukako nga bakyali bato nnyo. Woba olina omwana wa muganda wo wa sister wo nga bamurepingako ng'akyali muto, please be the strength that kid needs. Mentor her, talk to her. Bambi mukazi wattu baamukwata ng'akyali muto kagamba alina obulumi bungi nnyo ku mutima bambi kyokka ate ng'eyamukwata awera enkolokooto naye bannange kale bwe tweyongerayo amaaso awo waliwo akatambi nga omwami avuddeyo n'agamba nti abakyala ennaku zino olw'okuba mwatandika okukola munnange ne mufunamu ku kasente mbu mwafuuka baakiwagi temukyetaaga kumanya obuvunaanyizibwa bw'abasajja bwonna mwabubajjako kati mwabwewa abakyala mwaba
mwabaweerera abaana mwabapangisa amayumba mwabazimba amayumba kale ngenda kuba mbateerako akatambi wonna mwate muwulire endowooza yo n'omwami gy'avuddeyo n'ayogerako nti yesu yadde omukyalo okola naye ate omusajja tekimuggyako buvunaanyizibwa bwe naye omukyalo ensangi zino kasitalaba ng'asobola okusasula landiroodi ennyumba ayinamu akasente akaweerera abaana okula obukuzi mu bannyinaffe simanyi oba single mother mubwagadde bwagazi bannaye mulekeraawo okuggyako abasajja obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana baabwe nti olw'okuba osobodde okgenda n'okola ne bw'obanga ofulumye n'ogenda ebweru w'eggwanga ng'omusajja ali mufunye obutakkaanya kikyabakakatako abantu ababiri okuba nga mulabirira omwana oyo so si muntu omu naye gwe mwannyinaze n'omenyeka n'omwana oli eyo oli mu kukola mu nnaku ey'amaanyi n'omenyeka n'omwana ng'omwana aliko kitaawe nga musobola okugaba n'obuvunaanyizibwa ne kitaawe lwaki omusajja oyo omuleka n'omuggyako emirimu gye yandibadde akola ng'omusajja kubanga omwana abawuwe lwaki weemenya okutuuka ku sseri okubeera nga weewadde obuvunaanyizibwa obutali buwowekka nga omwana oyo bw'anaakula era asigala wamu babiri kubanga aba alina erinnya oba ekika kya kitaawe oba tribe ya taata we tagenda twala tribe yo gwe yannyina ne bw'onaamwagala otya ne bw'onaamumenyekera otya mulekeraawo okuggyako abasajja obuvunaanyizibwa at least mubugabane ne temubajjaako nga nze nsobola oweerera omwana nzekka omwana gw'otaazaala wekka yes beera single mother oba omusajja teyeesobola yes beera single mother oba omusajja yafa naye omusajja nga mulamu ng'akeera n'asobola okukola tomuggyako obuvunaanyizibwa bwakulabirira mwana we byebyo ate nammwe wammanga we mubyewuliddeko nti ennaku zino abakazi muyitiriza nnyo ate okwetikka obuvunaanyizibwa obutali wammwe kale bwe tweyongerayo ewa RAP oba munnange mama baby munnange nno abatumidde abagambye ye gyali ali fayini ate ne baby wammwe n'ebindeeba naye nti gyali ali bulungi talina wonna wamuluma bufunze famiri yonna yeeyagaza kale bibadde ebigambo bya RAP ate munnange ng'ategeeza abo bonna abamwagala bwe tweyongerayo ewa Brown Sugar munnange akayimba I love you my mwami bannange bantumwe nga mwerabira mangu kyemugambe ennaku zino akayimba mwakeerabidde bannange ovuga TikTok yonna nga tewali w'osanzako akayimba bannange nno si kirungi ate okwerabira amangu tulina okubeezaawo n'omukyala ne tumujjukira paka akayimba nga kaatiika ne kabika ne Love Commissioner naye okubanga buno obudde mwamwerabidde amangu ago kale temuli bangu Asheira Gashumba muyina mu maaso wano ate ne mami katubalabe katono nnyo omukwano gwa maama n'omwana ate tweyongereyo ne full figure ng'anyumya Dubai kale katukalaba akatambi baanange The older she grows, That the one. more you look like me. Are you tying on me? Are you tying on me, mommy? So, I'm dying on her. She was tying. maama n'omwana bannange benyuma bwe nkongerayo ewa Nampeera munnange naye ate olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo era munnange n'agamba nti abaagala nnyo mu mwenna abamwagala nti era abatamwagala naye tabaagala bibadde ebigambo bya Nampeera bwe nkongerayo ewa baby maama wa Brunoke munnange ate naye olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo nga w'omulabaawo manyi ennaku zino baddiŋŋana ate ebintu ebirimu kalaavu oyina ennyirira gy'onyiriramu naawe ne weebuuza oba ddala yenze oba si yenze kale alabiseeko bw'atyo bwe nkongerayo ewa full figure tumanyi bulungi nnyo abadde ali mu kibuga Dubai naye yavuddeyo ssaawa zakakati ali Uganda naye bannange akunyumiza Dubai kwegamba asinga n'abantu abamazeeyo emyaka n'emyaka naye agambye Dubai enyuma naye ye ekintu kye yalabyeyo ke kawuka kasiriemu nti okumanya akawuka kali Dubai omuntu ne wakuyitako obuyisibwe bati bunaawe kayinza okukwata ng'omuntu akuyiseeko ne bannange maama fanguni oba ataawo okisuusizzaamuko kale bateereka akatambi nammwe ate musobole okwerabirako Fanguni Maaza nga nnyonnyola Dubai wegamba ye yagambye Sirimu ali Dubai. Sirimu ali mu Dubai aluma n'ebiko.
waliwo ne gweyitako obuyisi sirimu nakwata sirimu ali Dubai tanyooka akyuma ye atokotaba talinga kiyira omune omwekoonako ku sikiini wooti ku lugwero akukwata muve ku bakazi b'e Dubai obwenzi obuli mu Dubai oba musana guno mungi gubapikamu amaanyi g'ekisajja embala kasozi basiiwa simanyi oba weza yebikola oba waliwo akajigijiga akabayita obuswandi obusuuliro obulinga obwembwa obusome ne budda ku ngulu simanyi sirimu ali Dubai abaana begatta buli muwala yetunalaba abawala abeetunda bonna nga balwala dda baggwayo bonna bakonzi bagenda kufa engumbagumba zibali ku ngulu buyimirira ku street bulabika bubi bwodda bunpita nempula nga njagala kwetuga ngwe mu kinnya mbulireyo nekakuyita ennyana uno yebuzaabuza nekakuyita nekakulemerako engumbagumba zibuli ku ngulu bambala obugwegule buno bwa layisi engulugulu embi bannange obukazi buli e Dubai obwetunda obulinga obubizi obuto obubizi sikale oba bukima oba bukolwa engumbagumba zabwetunga dda ziri ku ngulu zakalambala bannange bulabibambala otugulu guno olaba omuntu ng'alina otugulu nga tulinga otwejjazi abaana abetunda abalabe batunula